abadde ngana buli kimu ekichi akabina ka season akabina ka ale mu lumu kagejjo lumu ne kakonga nakala bakusena ko lero to discuss nyo alien skin okutwalira era wesembi mu discussing kubana bannayuganda mwenna bannayuganda mwenna abampuliriza olunaku leero nkomye okwogera kwa alien skin ne bali bakoze ekirungi b'ekibisirida mu relevance asida mu waki ngenda kubera ku nsonga za mwezi baluma ennaku ebaluma gye ngenda okukola ki okubeerako listi yange nakoze listi bapromota nze mwogezi w'ekibiina ekitwala bapromota mu ggwanga kibayita Federation of Uganda Event Organizers Promoters Association nakoze listi ng'obuyinza obumpe wa ofiisi yange gye nkulira nga PRO okubalaga bayimbi kyo mulina oteekamu ssente season eno mufune eyakulembedde listi yabadde Bobi Wine Kyagulanyi ekyakulembeza Bobi Wine Kyagulanyi talina demand nnyingi abasoma economics mulimu paper 2 mulimu paper 2 ne paper 1 production ne national income but twalinga tusoma production twalinanga lwegamba scarcity creates demand nti okuva lwe babaninga Bobi Wine ali scarce mu ndongo kyekimufula number 1 nti abantu bamulinamu ennyota y'amaanyi eyaze ku Bobi Wine yabadde David Lutalo osobola omuteekamu akasente ko n'ofuna eyaze ku David Lutalo yabadde Sindi naku zino yaliko ne Shiba Spice Diana osobola omuteekamu akasente ko n'ofuna Saabayimbi bigayo w'eggwanga kati bw'otegeka ekivulu nga tekuli bigayo kiba kigenda kukusala Sapalaso yamuzeeka wako sina listi njijja mu mutwe Sapalaso bopangisa Palaso kati era ofuna abantu Winnie Nuwaji nadda ku Palaso ani yazza omusomera ku listi naawe ginonye ku Facebook ko gisomere Winnie Nuwaji nadda ku Palaso ku Winnie Nuwaji kuddako Misa Kisemakula Geoffrey Rutaya na ili na Matovu Kingi Saha Afirigo Banji Maddox Semanda Sematimba Tombuzabuza Azawi Chozani Beki bebayimbi bosobola opangisa season eno n'ofuna abantu mumpulirize bulungi bebayimbi bosobola opangisa season eno n'ofuna abantu Bobato ina bayimbi ababiri actually ne ba comedian abana mu ggwanga Mariachi Amoti Maulana and Reini ne Madirati obagata mu bayimbi bali no jayo sente ne abayimbi abo bona ova ku listi ya Bajjo gye nkoze jotaddewo njagala otwale ebipale byopangisa bini kulu njagala otwale ebipale byopangisa bangamba Kenzo mbu muwalana si walana Kenzo Kenzo Federation ya Musawansi aina boda mbuliriza balipira boda Federation ya Musawansi ate ekyokubiri Kenzo tomufuna motya tojagenda kusaba milioni 2 oba ku misene zino zimalire mu Kenzo sigambye nti takola naye aseera ati yakamulwa Federation naye nga akola ekyo nawe akola singa abadita seera ate singa teyayingira Federation Kenzo yandibadde number 1 wa Africa Federation eno bagireetera kendeeza maanyi ga Kenzo Taina chagenda jifunamu government emumalira obudde kyobala nga kamiliyoni yaddukayo ne bini kulu yennyini yadduka bini bana enyimba ze mwakola mu abantu bagagamero enyimba ze mwakola ebungereza zalemera ku nnyonyi oba zalemera ku mmeri bananga abaana ba bini kulu mutubulire sibakakanya njogera mazima kakati gwaga nti bajja kakanya abayimbi oli waddeme nawe okuleeta empale zo ne ssente zo n'opangisa n'olaba oba basobola okukola nze mbadde mu ndongo muno singa nina Kampala Road zisingandi mugagganyo kadi manendongo kati omwaka ogwedde na milioni 9.5 aga katonda mugulunda ira ku radio milioni 9.5 zafa kati mbakubanga ndi mu bank ba muloni singa nadda mu kyalo oba singa ndi luzira kati bwenzija ku radio ne nkuwa analysis yange nga Bajjo nkyogera from experience kachogamba abali bona benjogeda 20 timikwano jange wabula nkubule ne nkuwa amanyogamba lo promising artist abazamwe essubi promising kitegeeza ati Lydia Jasmine Kalo Nantongo Nina Rose Fiki Gaza Fiki Famaika Kabako Zizabafana ani omulala abazamwe essubi si balungi nnyo si babi singa babeera organized bajja okujja mu level z'abalutalo singa babeetereza waliwo omwana omuto gw'empuliriza oluyimba bamuyita Aloma aga baby nyola Baby nyola kadima chibaito yagala Aloma nyola kali chanja kazalo mayimbya kayimba kapya nechoze ni beki walo mwa gwenjagala twekana kuba luyimba bamwitala na Sophie agana bayimba otandise kuandika message manyanga bonchaye siri chali akayimba kutegala kakuba BTFM musosole nyimba kawizo tobda kwa luyimba la mchala sula na Sophie kakati umuntu abayi na talent omuntu abayi na talent mba manyiti ayinachi talent kakati bisije nakozeyo saji kozesa mutima mubi bwanga amwetu watandeko alien
Zengo omuntu nabagaye bisigala kuddamu kwogera kwa alien kati muveeko nawe mukole list ezamwe ansika nawe mukole ati bambuza na ku Facebook nawe mukole list ezamwe mu muteeke kusinze nze kakola list ate list nade jiwandikira ba promoter bange bentwale 12 nakoze list ndi promoter bono ofune banja ngatopangisiza bayimbi be nakuwadde nojjango okaba nti ensujjuza adibye nti batwale nyumba yo togeza nojjanga topangisiza bayimbi banange Wisdom kaye weekend yadduse ne kakalamde answer ne kaye yadduse bituufu mukulimba kwanga erya Canada kaye we namulabidde nti yabombye kwe kumusindikira message ne mugati mukama wange wadduse nanterako mu emoji buno obuseka bwabadde mukaaga ne mmanya kakati Wisdom kaye we badduse wanswazizza nnyo kansoke njogere Wisdom kaye inensonga lwaki alina okudduka waba yadduse nze omu ku bantu abamuwagira Wisdom kaye gye buvuddeko Tamale Junior yavanga balina olutalo lwaliwo between Kaye and Junior olutalo lwagenda maaso Kaye yasooka ddusirikiramu bwe nalaba Kaye last week but wano ngazze ku beat one ng'awanda muliro gwa Junior kyampa indicator mu bwongo bwange ne mmanya nti Kaye Wisdom ayinza okuba guddewo olutalo luno ng'agenda kumala aludduke finally sabadde disappointed Kaye Wisdom yatambudde ate era aluyingidde mu kusooka kakati bannayuganda mwenna abandaba ku TikTok ne beat Uganda ekalubye etya okusurvivinga mu Uganda ekitono nnyo omwezi olina okuba ng'ofuna obukadde 7 gwe bw'ofuna ate zineekozesa gwe kati gwe tolina expenditure toli mwenzi nnyo nti sente zigenda mu bakazi Kaye abadde abeera mu celebrity life Kaye mwenzi mwenna bampuliriza ku BTFM nti bwe muba temusobola kutema bajeti zammwe economy yagwa Kyagulanyi yakuba Museveni awaluma yamusalisaako obuyambi nti luli badenga babawo obuyambi nga zikoma mu bbonga bazibba kati babba musologo teggwanga litukanga ku level omusolo gw'eggwanga abantu badde muyita ab'amaanyi bakaye badduka mu ggwanga nti economy beekoze eki eganyi kakati sinakakasa kuba Kaye ngamba agenda kudda samanyize nze ndi professor Kaye ajja kudda mpuliriza byenkugamba nze sikyanoonya likes na comment Wisdom Kaye nayogera naye nangamba nti sawa yo naakola ki Kakalamu yagenze ebituufu ate nga Kakalamu alina ensonga ye yangamba yazaala abaana yakawasa omukazi simba emuwa ssente entono yagamba atya yazaala abaana alina omukazi ayagala kuzimba nnyumba alina dimandi ze ng'omuntu Kakalamu ye kiri fayino okukola embeera yatutte Kakalamu kakati n'ekirala ogenda ebweru si mawulire nti omuntu mu Uganda oyinza okuba nga obadde ofuna obukadde 3 n'ofuna opportunity ng'ofuna million 6 bw'agenda n'akola gaba mawulire ki lwaki omuntu bw'agenda ku kyemu mukubanya amawulire mulabanga nti alina amawulire ag'amaanyi Wisdom Kaye naye ayogera nnyo yensobi eyo naye yejjemu okwogerera ennyo banne kyova nze soogerera bantu kakati kyenjagala obbagamba mwenna nti bannayuganda mwenna abampuliriza nti Uganda ekalubye era abantu bangi abagenda okudduka naye kadima mooli era olwo omukozi wa TV ow'amaanyi mu ggwanga agenda okudduka nga tebanayita myezi 2 n'abaddeko ku passport office nesanga anonya naye w'amaanyi mugenda kwewunya nti ensinzibu gwe munnayuganda yenna musajja mukazi ng'olina bw'oli oba ng'olina ekyokulya weesuneko kubanga nze sikkiriza agenda mu byeyo nze nga nze sirina na passport sikuba nti nina nze njagala omanyi lwaki nwanirira Uganda eterere ekisiru kadima naawe omanyi lwaki nwanirira Uganda eterere nti ekijja ku TV ne radio nenjogera Uganda ekyuke nze ngenda kufiira wano siriva wano kyova olaba bannayuganda embambalwanirira bwe mbambalwanirira singa kyembala sirinyanga ku nnyonyi ekintu ekitalinawe kipaakinga nga kifunye obuzibu sikirinnya sirinya nnyonyi sirinya lyato nze bulonda bani nzija ku TV n'entuyana nenzija ku radio n'entuyana nwanirira ensi yange etere neme kudduka wano bannayuganda omunakirizanga mu kudduka mu nsi yammwe bwe muba muganya okugatta eddoboozi okutereeza ensi yammwe nga mulowooza kugiddukanga mu buddusi agaakatonda mu ggulu mugenda kugitunda Uganda kubanga bano abasajja bagifuga bagitunda nammwe bannansi mutandise okudduka mugitunde mubeere wano ewaka mulwane n'embeera yonna mufuuke omuntu omu muggyemu enkwe muggyemu propaganda mujjemu okugendanga ku buloga buloga obugere ebitakwatagana mutereze Uganda yange Kaye yabombye
Nkugambi kayisima nyoba yabombi bati yawimize simala nze level je ndi mukate kizibu kyo ina omuntu gochaza ku bito manyindi abantu bamukiririzamu abakukiririzamu kakati boti benti banzikiririzamu kugamba nti balowooza soko sirika kadima baba banzikiririzamu sisubula kwegata mu bibozi bya babbuloga ndikayi yadduse naye kenyita yangamba teyadduka kati mwena aboogerera abantu nti badduse nga tebabagambye nti kati bwanaakoma mugenda kugamba ki nze ekintu ekinkuuma nakolako napulidikitingako kabaka ku mipiira gy'amasaza egiwedde nemaga nti omutanda munyiivu tagenda kubaayo kati kabaka bagenda kubaayo singa okyampuliriza soogera statement gye sirinaako buyino omanyi lwaki nwana entalo nenziwangula tinzirwanira mazima sirimba segula okimanyi nti waliwo omuntu gwebayita mbega nanyiiga nenga nyiize kwa sirimbega omanyi lwaki nti buli lwogamba nti Bajjo mbega nga mutima amanyi simbega tanyiiga ne waliwo omukwano gwange gwe mmanyi n'aba ku TV kuno bwati ng'ayogera n'omuyita mbega akaaba sijja mwogera linnya kitegeeza kye kikubeera mu mutima nti buli lw'oliyugamba omuntu ekintu nga takikola oba nga takiri akiyigino walinga kati kadima bannayuganda babbuloga mwenna mweyigiriza okubeera abantu ab'amazima newaga Bajjo yalya Bajjo mbega naye kati nganze bagamba tumulabira ku bikolwa byange binonula nsi yange ate sirwanirira ggwe nwanirira baana bange nwanirira misolo mingi gyempa nwanirira bizibu byempitamu nti bwe neegata mu kulya ensi yange olukwe mpuliriza kadima va ku ssimu nengera nenkola ebintu ebigizza emabega nenkola ebintu ebizza ensi yange emabega mba nebyenzekka naye abantu abasinga bali mu struggle nga bali ku kabampaane bali mu kufuna following ku social media baagala abantu babaagala nze Bajjo okujja nenteeka eddoboozi lyange ku nkyukakyuka sikolera Bobi Wine nkolera Bajjo abaana bange abawala be Nazaala basange Uganda entuufu singa mwena mulina omutima bweguti nga temukola bantu kubawaana njagala gavumenti eno ekyuke tufuneyo gavumenti y'abantu bwejja kitegeeza omwana wa Bajjo ajja kukolera mu system entuufu nga sente zebadde balyamu enguzi emisolo gye babba ompulira kadima kyekugamba zigenda mu ggwanika ly'eggwanga omwana oyo n'afuna social service okimanyi nti mu nsi z'ebweru social services za bwereere okimanyi nti mu Uganda ne Panado kati kankolage mu Uganda omuntu bamuteeka mu transport omuntu yeteeka mu transport okuva ekawempe wasiringi 5 agana kufuna Panado wa 12,000 kaye wisdom bwati bwe kati kaye wisdom mulindeko gamba abantu nti yagenze mulindeko gamba abantu nti yagenze kubanga kaye wisdom sayo najja kudda muswale njagala dde tuswale sande je kirungi nkoma wana ngenze kola investigation mbabule kitufu yadduka obagenda kola zisimala songera kalebule sasira segirinya tugende ngenda budwali okulaba kona lebo segirinya bannanga abavubuka mwe n'abampuliza ku BTFM musabiro mbaka weka wempe lona libosegenya mulwadde ate mbakubiriza bobango ine kirwadde kino kikwekanga kadi mavuka mukweka nyendwadde bamukutunira bitikitoko byo mukweka nyendwadde kitufu bayane munno gobulira ke kikuluma bayane omuntu goga mulekera okweka endwadde bannange mujja kufira bwerere mwekuume kabotongo mwekuume enziku mwekuume sirimu mwekuume hepatitis B bangambye nti segirinya mwekuume zi infection ekya government yegirina kakati ekikolaga njagadde okugenda sagirinya kikulaga tulekeranga okulowooza tujjanjabira ebweru kati bannayuganda mwenna muzuukuke muleme kuba segirinya yalina obusobozi bwa passport naye bameka abali ensambi ebyo nga siba segirinya abatasobola kugenda bweru abagenda ofera nze ngamba okulwana byo gamba okulwanira passport yagende ebweru tulwanirire eddwaliro lyaffe kuba mu malagala mufa mu bintu by'okubakyamula nti mulwanirire eggwanga lyammwe zagamba bawuliza biiti nti mulekerawo ogendanga ebweru nga munoonya ddeka mulekerawo ogenda ebweru okunoonya eddagala wabuli dakiika emu tebannajja mulekerawo ogenda ebweru nga munoonya ddagala tulwanyise gavumenti eno eveeko tufune eddagala ettuufu nga teweetaaga genda bweru kufuna ddagala eggwanga erya Dubai ongambye nti otumiddeko ku bantu bonna kuli otumiddeko ku Ruth team alien ogitumiddeko nnyo CEO alien omutumiddeko nnyo Nasali Morin omutumiddeko nnyo Robin Arutwamu omutumiddeko nnyo nobagamba nti obagala nnyo okufaako obufi nobali nnyo bannange onagambye nti nze Ssebuja Bashir da Silva atuli Matete Semba buli kitumbudde Bajjo mugambe nti mutumidde nnyo mwagala okufaako obufi mwebale kunjagala mwenna ababaddeko kadi mwebale kutuweereza Bajjo kyagamba yagenda okulopa lyeriskini nga tamaze kufumiitiriza kuwanya asingaani kale mubere mungi paka Sunday japo esibye nebyobufuzi ayingidde wagera bende honorable Manja Ssebunya honorable Utamaguzi Paul Senna n'ensima musibe bulungi mpira ndeko bajjala yidde obutaddamu kuvuma alien skin alayide omutadde agambye nti amwesonyiye okuva n'olunaku olwasanyusizza nnyo nebamanyira what I want nebwakumanyira okulotya yanzira muwa
njagala Aliens Kenya abeere ne peace, njagala Bajjo abeere ne peace, nammwe mubeere ne peace. Professor buuza ku bantu mwebale nnyo Bajjo ati otidde otya olutalo nga soli mutiitiizibu nze nsobola okutya olutalo Bajjo agambye olutalo saagala mu relevance bagiyita communication technical skill communication technical skill tyembata bekutola mu bisooto gutogwamu nayo mu bisooto kati nze ndi ahead musingako ntegeera waggulu nnyo amale okuyita bonalibo bange yoyo Bajjo omulabe Alfonso waali wano agambye bavudde ku fango oli tubeegayiridde ne Bajjo mumuleke tutambuze ffenna obulamu nga tutambula mpola mpola tulabe ki ekigenda mu maaso. Honorable mbadde wadde omupiira Honorable Lutamaguzi aleetedde omupiira guno. Honorable Paulson Lutamaguzi aleetedde omupiira guno nandeeta t-shirt yiino eno ya people kwata nnyo gwe mulako akakofiira eno ya t-shirt ya people power yiyo Bajjo kwata t-shirt Bajjo bambalira t-shirt ya people power emabega eriko kwata Bajjo Honorable Lutamaguzi kati ngazi nompadde kwata Honorable Mayanja Honorable Vubuko Muto Nakaseke yoyo ala mujja yewa choka kati ono wene ali mu abasobola oli otya Bajjo Lutamaguzi yancha wali mu mubuza katono kubuuzako olunaku lwasana abantu bona abali kuno n'abantu wabadduka k'abantu bakwagala nnyo abantu bagambe bakole olwokuba leero lwasande bawumuddeko naye ati tebeera byakusaba kati nze ondaba nze wano nsooka mu kyaki nenzije wano wemaliriza deni nengenda bagamba bakolanga live wano walagawa kati Bajjo yangoba ali mutalo ze n'aleni sikini kakati se honorable okuva sande jja tujja mmuleeta olweggulo kati olaba yagaana oluvanga ganda mugoba Bajjo yangoba simugobangako baana abantu bayomba Lutamaguzi bagamba Bajjo yangoba simugobangako bane kigendesaawo bane mubere ku programu ene eddaka ebyobufuzi profesa Amanda